coming, all of you. Omulambo gw'omugenzi General Londa gutuusiddwa ku kisaawe Kololo n'oluvannyuma ne gubuusibwa mu nnyonyi y'ekika kya Namunkanga okutuukira ddala ku Butakenya Kishenyi gye gutuusiddwa ku ssaawa 7 mu ttuntu lya leero. Wano omulambo gwaniriziddwa abataka ku kyalo Alonda kwe yakulira mu maziga n'ebiwoobe eby'ekitalo okuva mu Benganda, emikwano n'abantu abalala bangi. General Londa ku kyalo kino kwe yamala emyaka ye gyonna egy'obuvubuka era abadde muntu w'abantu nnyo so nga bangi bamwogeddeko ng'abadde omwangu ennyo. Tutuuseeko ku kyalo ng'ebimotoka biweetiiye bigenda mu maaso n'okutereeza enguudo ezigenda mu maka awagenda okuziikibwa General Londa. Olunaku lw'enkya General Londa agenda kuziikibwa mu bitiibwa by'amagye byonna mu bujjuvu omuli okukuba emizinga 7 egikubibwa nga baziika omujaasi ali ku ddaala lya Geno. General Londa yafa ku lw'omukaaga oluwedde ng'ali mu nnyonyi ng'agenda e Dubai okuva e South Korea ku mirimu gy'eggwanga. Olunaku lw'enkya tujja kutuusaako eby'okuziika byonna nga bwe binaatambula wano ku WBS TV.